naye ate abaana b'omusajja omulala ate be bakuyita taata nga gwe ababo bagamba tobalabirira. So Rashida afune family lawyer bamuyambeko okuinterpreting eyo gundi. So and then okuzaako ku kiri ku nsonga eyo she has every right to go to Mumateka. Yagambya negligence nti bamusulawo n'omwana because she was found when she was naive. Bamukwata ali 16 years I think. Are you sure? Hey. Ne bamujja jinja. Namujja eri jinja. Namulete nansana. Bwe yamulete nansana amuzaddemu abaana. The only thing this woman knows is Sekaja. Ndeka nawe. Yasanga omwana ali mbeerera, omwana ali innocent, mwana musiramu, yes na musiramu. So ayina buli right eropa. Era abantu be yalopedde nga Honorable Balam nja kubasaba bayamba omukazi. Because this is a case eriyo emu gye tulabyeko, but there are very many other cases. Isolated ones. Naye eno bwe naakolebwako kijjawo essuubi abakazi abalala going through that same situation okumanya nti there's justice at the end of the day. Now ku Mateeka, what does the law interpret? Era how can be held accountable for remedies probably moving forward? Nadala mu child support. Yes. So Sekaja is very liable to pay child support. Kati waliwo guli omusango gutwaliko gwa Maulana. Yes, Maulana mukyala we Subuha. Neranda nyobo biraba. Embambi daba byonna. So ogwo omusango gwe gumu nono gwayagala okola okujjako ekyenjawulo ekiriwo nti oli ye bwe yaleka already yali ajustifies nti he has multiple hackies. Ono ye ate yagenda ye mu bwenzi. Sekaja, Professor Sekaja, mugezigezi ye yagenda mu bwenzi. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy and Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Billy August, Emitwara Video Kuyingira, Alebad Kuminatano, and there's a million is sat. Oroku Sande Gabi Munyagusta against the Ruero Muchisawe, Shinzo Mutuano Gumu. Booking a ticket Yonga Buchalaba, Tokomero Kumusaraba, Gana Kumomo Pay, Hobanyiga, Kamunye Mumkaga Tano, Kamunye Billy Zero Kadara, Hoba, Gana Kuserena Hotel, Good Color Solution, Hobakupa Passport, Osigura Physicare, Hekwanga Ribanda Muchimubaro, Nari missing a music ingono, make way for the Queen, where Tagure Bara, Katibi Mami, Musareko Nabi John Rambo Yamwe, Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank, right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Venom Records, Le Juba Express, where is a saint, Munsezi Suke Chukumi, Bunambiro. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi, ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Bivi Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Bivi Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga
properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba atozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswele Chigamba is happening when you're Shalom 256. Don't forget to subscribe. Please kindly subscribe. I don't go subscribing. Can't fresh better kwa kabengo kasako bengo funa each and every upload gamba. Shalom sa inspiration ya premier kaseka kakade obenga ofuna mpora. Nze Shalom hadad kawes for the stars yakanda okusource yenze kuri abagamba. Yo mamwa yenze mamwa wa mwe. Your favorite uncle tumina chakola nzali wonza abanyisa nzabasanyusa ola stamblanze ka antamanya fa Shalom Health Services edwalo lya abasajja akala okongela kusaiza abasajja abenyoma abakyala Kanairo Avenue abakala okola hips amabere abakala okola etumbwe abakala okola ekijja bini agwagajja binchoka mukama wangu abakala okola tama mpora enamba ya Shalom 0705 Nairo Avenue 719 oyina Kanairo Avenue Kanairo Avenue abakyala awugishwa ife wangu agaserera bonna abakyala akala okukola entumbwe abagala osala guno omukono abagala osala bino bikasukubi nene 0705 271973 Shalom mwesangibwa notisaswa nokumpi nnyo ku the village mall okusanga mpola kanjemu namba esimu gyekkanyi 0705 271973 delivaringa mu nsi yonna woba oli leo sirinze ka on my far right is Wide Frank Ntabalukeza who introduce himself then on my immediate right is Council Akram. Yes, ladies and gentlemen, tubaniza nyo ku Shalom 256 amanya kugweba akata basiba mu covid nga senaja ku mayengo amanya nze Frank smartphone ina smartphone nze Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia aka the orange cat omusajja kusanga masanganzira n'enkulisa kyeweddira wembera nga nsongo waddenga bulldog gye balinnye ku mukira. Yes. Atuina Council Akram. The other name is kind of complicated. Sirimani. JHUS. Then JHUS. Then Green with double ENN. Just Green. Yeah. That's your name? No. Just Green. It's just a name that most people know. Just Green. It is the same name. What Green Mason? Greenwood. Mason Greenwood. Yeah. Wamwe aba Greenwich Meridian ndi twasoma ko. Yes, Dominica time ya Uganda. Ya ikweta. Kache kwa Greenwich Meridian. Kola mu sizili ndala dividing I think hemispheres. Hemisphere. Southern hemisphere, northern hemisphere. Fetuli mu eastern. Ateli yo eastern hemisphere. It's like the northern and the southern. So tuli mu southern hemisphere. Yeah. Uganda. Yeah. Ansatega bulungi. So tune answer Akram agenda okweyanjula tutandike kaso soka we buza kwatu anatuuliza. Abatula bana batuuliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama waffe yebazibwe n'abalala abakona ku nsaasi simanyi we bamuza. Yenzo ndwa Ntambi ajja kunnyamba bweza amanya nga Shalom wagambe ampita Akram but nkozesa just Green JHUS and Green with double ENN. Yeah, nsanyusa okubeera wano ku Shalom 256. Yeah, it's happening. Yes, olunaku olwaleero tukyaziza council ono era tusoseza title ya council. Abatamanyi council abeera lawyer, abeera advocate, abeera pleader, whichever okusinziira ku nkozesa y'ebigambo okubanga waliwo ensonga ezigenda mu maaso naye ng'ezimu zeetaaga okutaputibwa okw'olulimi olw'amateeka
nga ffe abatunuulira ensonga tuyinza obutabeera very very technical mu side y'amateeka ne tugaaka tumunoonyeeko ku nsonga nga 3-4 ze twagala abere nga mulungula gwali eyo osobola okubeera nga ofunamu ekyokuyiga. Sebo kanso tulina ensonga of course empitirivu nnyo. Wabadde oyanjula ensonga ya mukyala wa Professor Sekajja. Bano yekubira endulu aba for starters. Yes. Mukyalo yekubidde endulu era alone audio obutambula tulina. Ango mwami yamugamba tofaayo. Nagenze Canada. Kucheyo. Ndi ku Kiburumu. Naye nkwagala. Omwami oyo Professor Sekajja alina okulinga ku office ya Balamu olunaku lwokuna. Lwalina okulabikira ku office ya Balamu. Naye teyasobola kubanga alabikira kwata jebbi alabikirawo. So tufuna Council Akram abenga atatu gayamu omusajja bwagamba mukyala we tofaayo nkwagala. Naye nga tamuwa buyambi. Naye ngomwe bwamugamba ndi ku kyeyo naye nja mmala nkuwe singa bitereera. Legal perspective etya. Yes, katono eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri olunaku olwajjo lwabadde lwakuna era minisita ow'abaana n'abavubuka Balamu Balugahara ku lunaku olwokubiri yayogerako n'abamawulire ku nsonga ey'okubiri twagala kanso n'abere nga amulungula nga waliwo era obutambi obwasaasaana wiikisi nga 2 emabega obw'abaana ab'obuwala ababiri kuli Shan Lips ne Mudi abantu we baafuna nga abaana abo baliko embeera ey'ekikulu gye balimu. Balamu bw'atyo n'alagira abaana abo bunnambiro balabikeko mu ofiisi ye bw'oba si kyekyo ng'agenda kulagira ekitongole ekinoonyereza ku misango ekya CID okubanga kibawenja buyiso oba buseenene babeere nga bakwatibwa. N'ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga eyo kanso era ojja kubeera nga omulungula. Ekirala olunaku olwajjo era side ze Masaka waliyo emisango egiri mu kubanga gitambula egy'aba political prisoners omuli Eddie Mutwe, omuli Smart, omuli Bakirewo Kivumbi n'abalala abakwatibwa ku nsonga ez'enjawulo. Processes zina kubeera zitya nga bail applications bazigoba here and there. Kiki ekyandibadde kyanguyiza bills z'abantu abo okubeera nga zifunibwa mangu ku nsonga yammwe oba wayinza obbaawo ensonga endala nga za byabufuzi nga etteeka ne weribeera nga liri straight litya naye ng'ebyobufuzi liyinza oddikaavinga. So tujja kuba tutambuliramuko awo. N'ekirala waliwo era omwana era political activist amanyiddwa nga Sami. Ssaawa zino ali mu kubanga adaaga, ali mu kubanga akaaba, tayambiddwa naddala kuba agamba nti yayiirawo omubiri. Amateeka gayinza kutaputa gatya omuntu okubeera ng'alwalidde gwandibadde omulimu, biki byali guidance embeera eyo. Naye nga tunaagendako awo nawuliddeko nti olina ky'oteekateeka nga ggwe ku sayidi ey'amateeka ekiyinza okuba nga kigatta bannamateeka bonna bonna mu ggwanga. Mbali tutandikireko kaawo mpola mpola then tugende mu topics zaffe. Yes, sir. Neyanziza nnyo. So first of all nga ogabe tutandikire ku project Jendiko. Yes. So project Jendiko era byonna byoyogeddeko bye tugenda discussinga ebyenclosingamu. Yes. Because nga bogambye amateeka gataputa gatya. Most people obuzibu bwe tuyina globally sina mu Africa wokka. There's not enough information for someone to know nti wemba nzizizo omusango guno etteeka linkwata oba terinkwata. And also walimu ensi yonna gye tulimu has over 195 countries. Wow. So those countries ziri grouped under continent C unions ezibagata nga European Union, African Union. So each sector erina amateeka gali different. Ekyo nakyo abantu beetaaga okitegeera. So the project Jendiko is a legal movement to bridge the gap. When we say bridging the gap, tutegeeza nti gwali eyo ng'oli mu law field, student, practicing, associate, zonna nga bwe wazimenye. Then waliwo n'abantu ababeera ba clients. Bamanya batya nti nze bwemba nina ettaka lyange nga ntambi oyagala ddingulako etteeka lirambulula litya. So all that information is not out there. So the movement is basically to bridge the gap mu makati gaba different stakeholders mu law. Nga tugamba nti when you join our community, benefits eziriwo mulimu networking and connection. You get to understand nti
ntambi wobo ino musango lawyer chigo wetaaga kati nga saa zino ndi ku misango ndelemba najo bakusamoninga so eyo etteka lye baleeta eryo era cyber harassment nalyo nomanya nti which kind of lawyer interprets that esibu lawyer mbakola ku musango ate kati nga kapyako that's why bwoba osoma otuuka n'omejari osooka n'osoma byonna nomala kati kyekimu nga n'abasawo nti osooka n'osoma general medicine nomala no specializing n'amateeka bwe gali naffe weekiri mu BBA otwala kyonna then nsalia specializing kati ndamespecial nga mmanyi resource specializing atakuyambye wadde naye so ono okumanya nti lawyer akigo genda olaba every lawyer can be an advisor but they cannot be your lawyer. Hey, every lawyer can give you legal advice, yes, but they cannot be your lawyer. Yes. Lawyer wettaka, si lawyer atakola ku license z'omusolo. Naye asobola okuba ne knowledge about it. N'akuguidinga mu kino na kino. Naye wogenda wali aba atasobola ate kikola because you are specializing mu kintu kirala. Kati sawa zino waliwo kati fa bali mu performing arts ba copyright lawyers. Yes. Ndio sanga lawyer nga tamanyide ko na copyright no muleta. Abere weba nnyo. So ekyo nakyo twetaaga abantu bakitegeere in that project as well as mulimu abantu betugenda okuengaginga with time abajja okujja basensitizing abantu abantu bokka abali mu general public but even the lawyers need sensitization. Oh yeah? Yes, even lawyers need sensitization from people that have been there already okubategeeza nti things change over time. Nga mu business nga n'amawulire bwe ga evolving ne law evolving, so you need to understand nga tonakola decision what law is working in Uganda. Togenda kusoma mateeka gakwasisa bantu bali mu field ya nnyonyi ng'ate ennyonyi wano zakatandika okuja nga report ya Fulman egamba nti courses za Uganda for example singa zili expired kwa the market ninga ate abazadde bakyawerera abaana mu courses nga tebamanyi kandi abazadde su universities you can yakola course ndakubira ku mama wa Shalom yamuwerera Bibi is an expired course onye yakola sima performing arts ya manyi ngo badde it is a world because expired course bachome serio sima university sima king sisa chiri university bachome samu institute ama weekend ya nina appointment ne Jason Derulo na project ngendo kukola naye because of my course so world market ya man ama tugende maso so moyo line never cancel benyini betaga sensitization okubategeeza nti nti ku bwoba ogenze mu specializing o specializing mu mateeka ki nti oba oyagala kola international law there's no market for international law here mu Uganda tediyo ate omwana specializing mu international business is woba ngo gisomere no mu sector ya business yamba yasinga basoma mu Swahili French bakoze bakolanga Swahili French that's just a language yamba just mu Uganda national law takola nnyo it works but it doesn't have market because kantabiyelo for someone in Cuba until now that's what we are working on the community egata bridge gap abasoma wane Makerere UCU nzalie UK abali mu America abali Australia so you get to find buli muntu ali awo so obere Cuba ngeteka likwatide Cuba mu community yafe tulinamu omuntu ali Cuba asobola okuinterpretingira na kuwolereza for example cases zino zetwala abantu Kid Fox ono na Uganda omuyimbi twawulira ko bayafuna obuzibu Japan eyo twawulira ko Irene Namubiru ngafunye ebizibu Japan ebyo abane China abamu ni babategenjaga ne bagisanga eri nga bagenda kalaba teri abawolereza kale system ene besobola okuyambira ko ddala omuntu n'obeera ngo oli stuck mu siki bobera ngo that's why I said it's a community for the entire country or the entire world. Sisi legal sector yoka buli muntu because katingawo Irene Namubiru issues za drugs no libawe go yayina gwe bali bagamba nti yali mufere if Irene Namubiru is part of the community bine ebintu byonna yandibadde amanya how to go with that to avoid the imprisonment ku kintu kyotamanyi because the law erambulula bulungi
katono nnyo tugenda kukoma okyo tugenda batulika savu kanyama project ngo because nene naye opackaging olumu abantu bayinza okugira katugendeko ko kubimu ku Eyogedde nti abantu babeereyo nga tebamanyi ba council ki bakugendako ku cases zaabwe ez'enjawulo tesaabazo tulina omwana muwala abadde mu mukwano n'azaliramu n'omwami amanyiddwa nga Professor Sekajja. Professor Sekajja n'akeera olunaku enkya tugenda okumulaba ng'ali mu bufumbo bulala agabye n'empeta bakiyita bata proposal agabye proposal tugenda okuddamu okuwulira ennaku nga 2-3 ng'omukyala agenze wa Balamu ali mu kubanga alaajana ne ku poliisi mbagamba ne case jere nansana ogwa negligence nti omusajja yabaleka mu nju ye n'omwana naye ng'omusajja ali mu kulya bicepere ali ku nnyonyi genda Zanzibar akola challenges za TikTok teyeefira esuuliyo gwa naggamba omukyala oyo kakati aba alina kulaba looya atya era situation ye nga wenjikubuulidde wadde ndazimu ayinza kuyambibwa atya era asobola okufuna justice ku lw'abakyala abalala bonna abali eyo abalekeddwa mu nju tulina wano Shalom aleka abantu eyeruweeru n'adduka alidde ebyalubaluba gulu luddawa n'adduka abakyala abo naye nga tukoseza example y'omukyalo oyo yani linnya lye Shalom Rashid I think indoza Rashid bayinza kuyambibwa batya bambi basingo so first of all kansokenziremu ekyalo ya kigwe yeetaaga they are family lawyers they interpreting emisango b'egiti then okugenda ku nsonga ye okuginnyonnyolako akatini kati Professor Sekajja waliwo akagambo ke mutera okukozesa kendaba ennyo Professor Sekajja mugezigezi mugezigezi then wano ate njagala n'okulabulirako Chosen Becky because for example Ntambi kankubuuza ekibuuzo bwe mba nina mukyala wange nga kimanyiddwa nti nina mukyala wange nga dictator Amiri bw'abadde ne Chosen Becky ng'abantu bonna bamanyi nga ye kennyini yeevirayo n'atugamba n'otugamba bw'abanga afudde malaalo ge bateekangako nti yayagala nnyo omwana so bw'ojja ggwe Ntambi n'owooyawooya Chosen Becky wange n'omunzijako ng'omusajja garanti ki gy'olina nti gwe tebasobola mukuggyako ng'omuggyeko nze tebaawo so Chosen Becky abeere mulabufu because a person that has already this is not first love love jasose anyaga soko zabwa nga achaye masaka ku myaka 16 yes so wabanga already yalina omuntu gwe yali naye ne babeera n'abaana toyinza kunnyonnyola nnyo muntu kumutegeeza nti gwe ndabye emyaka 2-3 gy'amaze ng'akola n'oli nti kati ate amwagadde nnyo singa oli gwe yajja ejjinja amuleetee ne Masaka so ekyo nakyo alina okubeera ng'akyebuuzaako ngakoza n'owebbwa so kiri kati for example ngenda kozesako onansonyiwa naye nja kozesako ku example zaffe engeri gye tuli wano wali onyumya story eyo n'onyumyamu engeri Mami Jaden gye yakutawaanyaamu so kasobako ng'olaba mba ndaba buli kimu so if I come and manage to take Mami J from you ne mukujjako nze ng'omusajja first of all sisobola kubeera faithful eri Mami J because nange ninawe mujja kati ate ye gwe baba batutte alema ate kukiiringa nnyo kulowooza nti eno gye bamututte mirembe myereere because yes kati oli ekimumpisiza omugezigezi Professor Sekajja atali Ibrahim because singa yali yasalawo okusuulawo oli omukazi tetwandibadde nezo audio z'amusuubiza kukomawo simanyi agenze so alina byabala ku Chosen Becky because tosobola kuŋŋamba nti olina abaana naye ate abaana b'omusajja omulala ate be bakuyita taata nga gwe ababo bagamba tobalabirira so Rashida afune family lawyer bamuyambeko okuinterpreting eyo gundi and then wale wanyu maso ku lujjula dereva tagawo kalibiti yatomedde abadde ajooza so and then okuzzaako ku kiri yes ku nsonga eyo
she has every right to go to Mumateka. Rashida. Ye yagambye negligence nti bamusulawo n'omwana because she was found when she was naive. Bamukwata ali 16 years, I think. Are you sure? Hey. Ne bamujja jinja. N'amujja eri ejjinja. N'amuleeta Nansana. Bwe yamuleeta Nansana, amuzaddemu abaana. The only thing this woman knows is Sekajja. Yasanga nambeerera. Ndeka naawe. Yasanga omwana ali mbeerera, omwana ali innocent, mwana musiraamu, yes na musiraamu. So, ayina buli right eroopa. Era abantu be yaloopedde nga Honorable Balam, nja kubasaba bayamba omukazi. Because this is a case eriyo emu gye tulabyeko, but there are very many other cases. Isolated ones. Naye eno bwe naakolebwako kijjawo essuubi abakazi abalala bagoinga through that same situation okumanya nti there's justice at the end of the day. Now, kumateeka, what does the law interpret? Era how can be held accountable for remedies probably moving forward? Nadala much child support. Yes. So Sekajja is very liable to pay child support. Kati waliwo guli omusango gutwaliko gwa Maulana. Yes, Maulana mukyala we Subuha. Neranda nyo bobiraba. Emba mbiraba byonna. So ogwo omusango gwe gumu n'ono gwayagala okola okujjako ekyenjawulo ekiriwo nti oli ye bwe yaleka already yali ajustifies nti he has multiple hackies. Ono ye ate yagenda ye mu bwenzi. Sekajja, Professor Sekajja mugezigezi. Mugezigezi ye yagenda mu bwenzi. So unless ate nga ne waba akiyina yalina osooka okubako gwakiripotingira. Bw'aba agamba nti Rashida alina kye yamukola kwe kusalawo amulekewo aleke Rashida naye alina okukola report. Nina obba n'ensonga lwaki ndekawo omukyala. Simala gamulekawo. Ate katono nnyo waliwo ko ekibuuzo. Bantu bangi nnyo tubeera n'abantu baffe mu bufumbo naye nga mmwe bannamateeka oba amateeka tegabumanyi. Okitegeera because ogenda amateeka ntaganjulita waliwo obufumbo obukkirizibwa mu mateeka naye mba muli mu situations of maybe kugabana nga waliwo bagamba obufumbo tebuli recognized mu mateeka. Kakati situation ya Sekajja ayinza okubeera nga obufumbo bwe yalimu n'oli si bwa mu mateeka. Amateeka mu mutaputapu ty obufumbo obuli recognized obusobola okuforcinga nze entambi okubeera nga mbaako byensasulira. Kati omuntu yenna omuntu yenna mu nsi wonna waali tewaliyo muntu azaala mwana nga tali liable k'oyo omwana. Of course. Tekiri ekyo. So whether baali legally together or illegally together, As long as Rashida ye ayinza obutaba badeni ya Sekajja. But bano abaana be balina. Okay. So ye alina obbalabirira. Ekyokubiri kyogambye nti watyanga obufumbo bwabwe tebuli mu mateeka. Okulonjinga complaint mu mateeka asobola okugenda ku police nakola report. That report alone can help a lot. Eyo gamba singa yagenda n'agamba kale nti omukazi abadde ankuba ewaka ekyo tekiriko ba muliri gali mwenna omuntu ne wakuba bukubiru yaawo okkirizibwa ogenda ku police n'ogamba Shalom ansanze wali n'ankuba. Then police yo omulimu gwayo kuteekawo tiimu eyo investigatinga oba kyaliwo oba tekyaliwo. Then wabanga ebyo byonna talina kye yakolako then tasobola kuvayo tugamba nti omukazi yali bwati ne bwati. So alina oku taking a responsibility. So in this case it is going to lean more on child support. Yes. Nonte ebyabwe nti bayawukana oba yakola ki ebyo nedde byo biri ku moral standards eno naye mu mateeka case eriwo y'abaana bali bameka. I think babiri. Zonna kenyizo kanso njagala okatangaaza. Sikkirizibwa kukyawa muntu nga tewali nsonga. Bwe mubanga mugenze ne mu legalizing. When we are legally married. Yes. Singa muntu without a reason. No. Nsonga kyaziviirako court zekkiriza omusajja okwawukana ne mukyala omukyala okwawukana n'omusajja. Ensonga yonna as long as it doesn't sit well with you osobola otuula ne munnamateekaawo or a divorce lawyer n'omunyonyola n'omugamba nti okusinziira bw'empisibwamu mpulira nga I cannot be in this relationship anymore. How do you prove that in the court?
For example, emotional distress. Yes. Yeah. Mukalanzo kustressinga ngate yakimanyi. How do you Kati ekyo kinyonnyola ntya eri omulamuzi. kote emekulowoza nti ndi mugezigezi nekwasa wekwasa. Nenga njagala twawukane. Kati bino I think this is the exposure people need. Yes. Now if someone is distressing you say psychologically gwe nga tonnakola kintu kyonna genda different hospitals here. I think very few of them, I think also Butabike Chikola, they have psychiatrists. So again, they were psychiatrists too. Alagenti dala chitufu toli mu mbeera nnungi bakolako psychological evaluation. Yes. Alagenti dala chitufu otawanyizibwa emotional. With that report ogenda ku police nokola police report. With that report nononya divorce lawyer wo. Wewe kwa report agamba report yo omukyala agamba yeekobanye n'omusawo. How do you prove that? Then she also has to prove. How do you prove mbo omukyala antulugunya naye ng'esiteri y'ekimanyi? Because in the internet we look a happy couple. Anti kati yensobya ate abantu gye bakola. Omuntu yenna ng'oliyo nga you're not happy in your marriage. Don't show the public that you're happy. Hey! Munange ndi mwana Reverend ekifaananyi tunaba kya taata wange. Nze yoyo. Obulifumbo buno Reverend si abulimu. Kyogamba nti you contradict yourself if you say that you are emotionally distressed, but then pictures and videos come when you're kissing, when you're happy. The other defense lawyer of hers brings that. Nagamba court laba onagamba nti mujira ate laba wano. Yes. So it contradicts. She can use that again. That's why omuntu wabajja wano okukusiba wano webakukima. Bakugana okwogera cause whatever you say can be used against you. Because you can say something never chikozesa kugwenga evidence. Twe tumukwata n'agamba mujja kukiraba mmwe. Yes, awo ne bagawa obadde oyagala kutta basirikale. Ku misango emingi gy'obadde oyina n'ogattako ne guno. So if you're not in a relationship, stop pretending. Don't pretend. If you're looking at ngoga tuli awukana mukasera time ti. Yes. Okay, kana mukasandoozo owulidde? Ne bawo lubega. Mwami wange. Agenda London. So, ekitegeeza nti now investigations will be carried out. Sekajja anoonyezebwe. Ajje because nekisembayo ku nsonga era kisumbuwa abantu bangi nnyo. Oyogedde ku keesi ya muganda waffe Rain eyaliyo last year. Brother Maulana. Yalina abaana bali basatu. Then judge oba magistrate n'akawangamula n'agamba nti ogenda kuwaayo oba bwali bumeka 10 omwaka. What determines ku side y'amateeka nze entambi kyenina okusasula eri omwana oyo? Does it vary according to your status? Does it vary according to nyingi zaayo? Batunuulira biki? Okitegeera? It's most definitely about your status as a person. That's what they value because and echirala batunulira nyo what lifestyle have the kids been living. Badde basomera wa? Yes, abaana bo baba badde basomera ku Galaxy. International. Ukadde 8. Ukadde ulenge eyo mwabiri na. Ndeka. So if your kids have been living that lifestyle. Pose ku Galaxy pharmacy na. Awali wesomera eri yawo. So omuntu waba abadde living that lifestyle. These kids nga bakyali bato, it touches them to change their lifestyle. Not just school. Obulamu bwe babadde balivinga. So you have to maintain. Yes, because omuntu waba akula, there's something they call nature and nurture. You grow with nature and nurture. So when you're growing up, you grow through imitation. Was he nurtured? Me? No. Yes. Me, I was nurtured. I was nurtured at Kate Matters Primary School. So omuntu waba abadde agenda Kate Matters. Pastor nusukanana. Chenda mu 7. Bwe mu divorcinga abo abaana tebalina va kwetyo ssomero. Maybe nga bagenda kuliri erisingako. Then batunulira nawe nyingizayo nti buli mwezi ofuna obukadde 5. Bana abaana every responsible yo eri kusoma kwabwe, health care, kulya. So that insurance batunulira ono mwana okuva kati paka wanaweza emyaka 18 agenda kuba abadde alya sente mmeka olunaku. Andi kati obuzibu olwo nti emirimu gye tukola kati ffe giri informal. Tetumanya like the engagement ezinga teziri consistent. Leero jafuna 2, the other time ofuna 9 weekend ala oberenga toyinayo wadde 10 sibye by'abazungu ebimanya nti no muntu ali ku salary weziti.
wa Mawula naye atuka n'agamba nze banna comedy muhanji atwa sene tubeerawo ku luseke kati what determines that bayinza okutayako omugugu ng'ennyingi zange mbeera yakweyiya yes wakuba abantu tebamanyi but they ask you to declare they ask you to so what you declare is what they use to evaluate. What if I under declare? Because it is me who knows about my business. Yes. Bakubuzanga evidence omuyina. You can under declare as long as the people have your bank statement is that money you're talking about. Because one of Uganda I have a bank statement. Anti ebintu mateko ino kuba evidence. Kwa goli kubyera ndani wamwe wana Uganda bilala ati mbadde ngenda teleka munsuwa. Advantage je tuina wano. Omuntu jasobola okukozesa kuyenga yenga tayagala kuwayo bannyo baki. Is here we do cash transactions. Hey. Cash nti nkuwaddeyo wano. Nkusasudde nakyo nkoledde nkuwaddeyo akakadde. Akakadde mmateka tekaliyo. Hey. You can't declare that man. So it's your choice. That's beautiful. It's your choice. Beautiful. Or declaring a sentence because we bakubuza ku declaring a job you sign a contract. Fe job ziza fete wali contract. Actually necho chicham. Tuli ku YouTube. Ina YouTube ina gundi. We declare. You declare mweli UCC. So you declare ne bagamba ku YouTube ya Shalom buli mwezi sente. Ayingizo bakadde 8 omwezi. So mami je wasaba child support bakusaba olete ebipapula ezo sente kozijira paychecks zo. Ne bagamba nti zijja bezit on average this is the amount you receive every month. Kwazo sente jede nabada agenda kusomero kinti abada asomera nti ndo bachanja. Babade basula mbulamu kinti babade basula mu apartment self contained buchi. So you're going to compensate on what you have brought up. Gwenga goche bakujjem. So omuntu aninge mitwala 5 tawa child support yemu no muntu aninge obukadde 10. So more money, more problems. Yes. Yes. Now, when you need awira, more money, kananga ku Biva. Yes, sponsor. Era kati abo bagenda kukozesa for you to declare. Enyakalanga mukabye abali mu mwezi gwa bakyala abalumizibwa mu ndira Zimba abagala ova ku sigara daga abali yes aba Biva organic 62427 alusazi ona mwezi gumu abaina blood pressure abaina sukali abaina asthma sikosere dagala bwe ekakanya namwe abanga ali akudagala abaina radde wa fefe radde wa fe neyo so ejo musawa akikolako kuba abatuga sikosere baba baina kuchusa bone marrow abakwa kudagala ekakanya eribo yono atakosa butonde organic maybe mera bichebe webityo basange baludawa mengo hapo zimasengere bovene wetu kubigoma kubikungala bizakabaka waita oyambuka woza atunga mwengo omuganda kuside ya left ward zimbe tene nyuka nayo cha green kweko Biva organic yes aho wenyini era interestingly week eno obadde wembaga obadde okwanjula kwa Levikson ne Desire then embaga yabadde ya jolo okutano tuba tuli awo nga bano bali mu masanyu ngate bali ali maziga omwami amanyidwa Captain Juma Seiko. Captain Juma Seiko ono yali mudalize era nga mudalize nga digiza yali mudigize ebiseera ebyo 2025 awo Desire nga weza 3.5 ebyo bisala bye mabege ebyo sorry yali ne myaka 2 sorry Desire and she's a woman of God you don't do so emyaka ejo eje mabega Desire ina mu bulamu bwe omwami amanyiddwa nga Captain Juma Seiko at the same time engera ino omwami amanyiddwa nga Kaddu nibaza Desire nazaala omwana amanyiddwa nga Michelle omwana oyo mulungi gwe mulabe sawa zino I believe she's above 18 now ensi yonna ebadde ekimanyi era ng'ekirowoozo okusinziira bigambo bya Desire ti omwana Michelle wa mwami Kaddu kyatukubye eddolera ku lunaku olwokusatu enchukwe nekitukuba wununu ku lunaku olwokusatu nga ku TV emwe banyida nga Bukedde TV1 nga Seguyo yakubira Juma naga bannange bannayuganda kanta akaka omwana oyo Michelle gwe mulaba wange wa muntu mbwe zange naye nagezako kusaba DNA Desire naginyima naye kati mulaba nti omwana anfaana na wamma and the man seems to be this tabadde controversy free sigaya munali mu chasing a clout okay that's what I believe I might be wrong
titali mu kubanga anoonya kuba tabadde na kusiini for so many years yali yabiwummula ebyo ebintu so n'avayo essaawa zino ku mwana awezeza 18 years n'agamba nti omwana wuwe era DNA oli yagimumma naawe kyembuuza omwami oyo ayinza kufuna atya justice okubanga omwana amuclaiminga nti wuwe wabula nga omwana si dependent we n'omwana ali above 18 years amateeka gayina engeri gasobola okubeera nga gafunyafunya desire mama w'omwana n'omwana eyeetuuse okubeera nti nno babeera subjected to paternity test eya Captain Juma Seiko oba basobola okugaana kuba kati wano the contention teriwo mbuno desire ayagala buyambi kuva mu Juma oba okitegeera it is Juma eyayogedde oboge statement bwetyo amateeka mutaputa mutya kati ku nsonga eyo it's two things it's law and humanity both playing at the same time so law and humanity bayina okitunulira mu nsonga bbiri bwekigenda mu mateeka omuntu alina okusalawo omutuufu right now is Michelle Michelle yalina osalawo n'ayagala oba ye ayagala okumanya nti oli ye kitaawe oba she has no need of knowing who the father is so then mpoziko humanity eriwo nti Captain Juma Seiko yenga ye ekyandibadde ng'eki maybe ekimuyamba cause he's speaking from a place of he has been wanting to know for so many years so ekiyinza omuyamba because right now talina nnyo kyagenda kolera Michelle but ekiyinza ye okumutuuza omutima kumanya nti kino ekibuuzo kyabadde nakyo for so long omwana wuwe oba si wuwe just a feeling that is kati wekibeera nga ekibuuzo kyabadde nakyo ebbanga n'ebbanga ng'alina obujulizi nti kimutadde mu mbeera ey'okumutabulatabula obwongo nga wali we twasookedde wali nga just ayagala kibeerewo kimanyike akakkane emmeme n'obwongo psychologically etteeka litunula waawo ati awo alina osaba alina owandiika asobola obatwala mu kooti but also asobola osaba mu buntu n'asaba engeri gyogayo oli woman of God neyeekubamu yenga ye oba n'akitunulamu n'agamba maybe Bibi yayitamu mweri ebbanga tebimuzobozesa era tayagala mmanya oli abeere bibye no nabeere bibye koza omwana mukulu then nekiddayo waliwo enkugambye nti omwana yalina osalawo Michelle yes naga mami omanyi tukkirize cause I also want to know tata wange yani so Captain Juma Seiko talinawo kabonera awo ali kubi atalina just alina because yalina kikola dda omwana tannakula anti yagamba yasaba ne bamumma anti waliwo yalina owandiikira mu mateeka cost ekkirize ekkirize cause bagikuwa bwogwe bwoclaiming nti omwana wenzija nenga Jaden siwo nzikirizibwa okgenda n'empandiika nengenda ne bankolera test kati eri situation ya Bad Black yaliwo n'omugezigezi Kimulava n'omugezigezi oyo ono omusajja yerusa oli guy ali bera kata amutanye ovuka yerusa oyo Kimulava sorry bayitaddemu Kimulava bali nzijukira oli guy so eyo situation yaliwo awo kyekirina okukolebwa senga kizuulwa ng'oclaiminza Jaden uwo basulwa musiwo baswa kusiba nga publicly you've swazizza kaninga situation ya Bad Black abamuta mutima 5 star kyekiddirira so bw'aba nga yabadde aclaiming nga katugeze you've claimed the child is yours naye wekifuuki woosobola omusibira nga mami jja agambye kati nga ensonga ya Bad Black ye yagamba tamulabangako so oli bw'agamba nti nze sibeerangako n'oyo and you insist and it comes out to show that indeed this child is not yours okkirizibwa nogenda mu civil because kati aba atadde damage ku ggwe n'okulabisa mukazi wo nti ali mu bufumbo naye ayenda so okkirizibwa so ate oli bw'agamba mbu ndya mukyalawo naye nga tamulyanga nako baswa mugulako musango oba nalya mukyalawo oba ngenda kulya mukyalawo babitukola muba muli mu lutalo oli n'ateekamu omukazi wo namulya baswa musiba asobola kati kiba kitegeeza nti Captain Juma Seiko ayogeramu bwogezi kati essaawa zino ali mu folofoto tendere ewunya amalusu awo nga tuvuddewo
kankufaleko ko ewa minister balamba lugahare abantu oni interested nnyo kuba nange wambobezza omutwe era ngenda ku firinga situation ya Balamu. Balamu minister owa abaana n'abavubuka onyagala owulirizeewo bulungi nnyo ensonga emu ku zo kuba yayise ensonga nnyingi emu ku zo ey'obutambi n'ebifaananyi ebyafuluma wiikisi 2 emabega ez'abaana ab'obuwala ababiri nga bali mu bikolwa ebyesittaza nga waggulwawo tulina obuteerabira nti waliwo etteeka eryafuluma erya omukwano gw'ebikokojjo display yagwo bifaananyi ng'ebyo ne videos of course Balamu n'avaayo nga ali concerned oba whichever naye nga ayagala ensonga eyo ebeere mu ofiisi ye era n'akomandingiramuko nti agenda kutemyako kuba CID na biki byonna. One question is mu mirimu egigabibwa aba public servants nga ba ministers is it proper okubeera nti nno ojampinga mandate yo okubanga ensonga ezitali mu ofiisi yo zijja mu ofiisi yo gubeera musango oba tegubeera musango ekyo kyekisookera ddala nekyo because ekyo tusumbwa anyway kati mu ggwanga erya Uganda wosanga nga sokusanga minisita w'amazzi nga ali mu byattaka n'osanga ow'ettaka nga ali mu byaki like orders ziringanga orders ne President Museveni yavuddeyo n'agamba nti waliwo n'abantu abakwatiddwa abadde nga bajjako abantu ssente so eggwanga kyekifaanyi kusigira ku ggwanga Uganda awangalira ennyo ebungereza ade ensonga ozigoberera that is one tensonga ez'obukaba ng'ezo zirina beera mu ofiisi ya Balamu in the first place wadde minisita w'abavubuka n'abaana. So the law is very tricky. Balamu has sense to justify himself. Ekisooka kya byonna yali ku channel ya mukwano gwammwe Namukasa. Balamu from that clip seemed not to know about this. He did. Namukasa ye yaloopa mweyo clip bw'olaba Namukasa ye yabuuza ng'agamba nti bali abaana ye yabawa Balamu. So Balamu yasobola okugamba baamuloopera mochi. Is it a writing obanga pa video? There's visual proof. Ekirala bano abaaloopebwa bavubuka abalinako concern. So mpoziko kyalina okukola nga tanayita CID. He has to work with ethics. That Ministry of Ethics and Integrity. To write to them. N'abagamba nti bandeetedde this case on my table. Investigate it. Okay. Then bali bwe basanga that proof ey'obutambi na biki baloopa. Yeah, by integrity. Yes. Okay. Then this is the situation kati era amateeka olose ntulaba nga tulina waliwo abagezigezi bangi. Yani Shalom yadde akyogeddeko wali mu kutandika mu ka clip ke twazannye kali ku TikTok kali mu kubanga katambula aka UCC tesobola okubeera ng'emanya abasaasaanyiza namba ya simu olumu ne date na biki byonna omuntu wabeera alina argument n'agamba yes for example etteeka ly'ebikokojjo lyayita mu 2023 siwe kyali y'abaana bamuso naye ffe video eno twagikola 2022 nga terinayita. How does the law interpret? I'm just giving a scenario sigama mno kyekituufu. Yes, so like I said, the law is tricky. Everyone also you can justify your point for as long as you have evidence. Yeah. So the law ekukkiriza gwe osobola no challenging etteeka kasoba ng'omanyi clauses zaalyo. Kyekiri gundi abeera agezaako akola buli ddakiika oli omugezi mabirizi. Yes. So bwemba nga Shalom bwe yagambye nti waliwo how they can tell. Yeah. All this technology in Uganda is there. Just baba tebanaba kwagala bwagala. Osobola okumanya the date. Buli kimu basobola ne bakatuuza mu software. Yes. Ne kaleta date nti video eyo. Ne ku simu gye yaliko. Ne conversation ne ku lwaki mwaviirako kakwata. Kasa kibanga kyawandiikibwa. Okay. Just baba era tebakwagadde. That is why osanga in some situations
nti omuntu asobola okuba teyali mu Kampala naye ate ne bamukwata ng'agezaako to run from justice. Ekirala obadde maliriza bulungi. So mbadde ngenda gamba nti bo basobola okupledinga kiri kyogambye bw'ababa nga balina eyo proof yaabwe nti akatambi bakakwata dda, but also ensonga y'obutambi si bulungi but at the same time nga tebannaba kukola ebyo byonna bye bagala kukola babbalamu. They need to sit down and think and like waliwo juzi omukazi yesimbawo mu NRM omuvubuka naye baatuwa akatambi nga tebannaba kumanya yawangula buguda buguda. So abantu gye bali babuyina different people like I said etteeka likwata muntu asaasaanyiza etteeka likwata gwe baagala okukwata if they're interested because ekikye kyali even global nti yali yeesimbyewo but yasigala ne bamuwa ne nomination but what picture is that person showing kubali abagenda omulonda? So that's the thing. So oli naye asobola ovaayo n'agamba etteeka lyajja bwe liti but before that there was no law egaana oba ekkiriza and ffe twakikola out of twali bato 2022 ayinza okuclaiminga n'agamba nali 18 oba nali ki awa 16 oba myaka gyonna gye yaliko egiri legally ku papers ze ekyo nakyo kisobola okumuyisaawo bw'abanga alina good lawyer. N'ekirala katono nnyo awo wennyini how about for because kiri ekyebikoko kyo kisasamazaamu community eka weeriri then how about this nti tuli straight twerekodinza obutambi bwaffe bwaffe buli private tetukedde kubusaasaanya but there are cases of phones being stolen okitegeera there are cases of hacking someone hacks ne busaasaana then nendabikiramu nga ndina mukyala wange wavaayo minister n'abeera on my case oba whichever how do I go about that nze nga sinza ayagadde okuta sitadde nenga mbadde bibadde private byange nebiriikinze buliikinze mbateko ku mama wange kati assalamu alaikum tukibadde mbuuza ekyo nti twekola ebintu ebiri private because of affections bikyererere netwegiragira n'olumu netwetega camera just for memories probably abamu just for souvenir abamu so many reasons nga womanyi then someone leaks them nga sife tubeera tuvunaanwa okusaasanya babadde fe abalabikiddemu okubeera nti tutaddewo embeera eyo nga ethics ministry tuli bulala nti ebintu ebyo mbaddemu ntambi bisasamaza nga the case of the Chiwo guy Rio home kwan baba nga claiminga nti siye yabuta and also nga waliwo ne evidence nga baba tracking back kituufu nti siye yakata then oli omuntu asobola okusuubingibwa oba okusibibwa kukola damage ku bano bwe bazuula tino yeyata. Yes. Bano just humanity yeyinza okubakyajinga ababa balabi moral judgments is a physical. So kikyukamu bwoba nga gwokeeteredde ekisembayo tulina omwami mukwano gwaffe bamuyita Dr. Chironde nali mmanyi omwami oyo is an interesting character musajja muyivu nnyo mukuzi w'amannyo n'ebirala he is very very outspoken. He reminds me of a case y'omukyala Stella Nyanzi yali asomesa ku ebintu ebya sexual bityo nga Stella buli wabeera ku camera owa public nga yabyogera because she's a doctor mu ebyo vis-a-vis neeyisa yaffe ng'abantu netegeera yaffe how we interpret those things nga abantu babeera nnyo ku keesi yaani ya Stella Nyanzi awemula nnyo but for her in her defense she was teaching era nga byasomesa. Then we are having Dr. Chiron essaawa zino era abantu bamubaddeko nga bamuteekako nnyo amaanyi musajja oyo awemula. One of the videos I watched yansigaddeko nange neebuuza ebibuuzo bingi. He was like alina ebigambo byayogera nga biri mu Luganda twagandawaza parts ezimu ez'emibiri okitegeera nga walayiwa okyogera mu kamera buli muntu agira amatu bw'ati but the guy was like these same words wembisa mu lulimi olulala ng'Oluzungu ate muwaawaza matu oba okitegeera
now niwabeerawo era abantu abamu nga omanyi gwe tugenda kukwata yonoona society yaffe wemula etteeka li-interpretinga litya ku nsonga ezo naye nga the contention eri nnyo ku nkyusakyusa ya lulimi ebigambo byebimu naye nga lulimi so ekyo kyo kankikuwe bwenti so things every day happen ebimu just lwakuba nti tebivaayo kubeera mu public but then not trying to justify what he's doing but if someone comes out and claims he's sensitizing now people obuzibu bwe tulina wano ewaka mu Uganda oli avaayo na Shalom avaayo nanyigira nze ayogedde ekintu nti ngenda kwonoona omwana we but ye tayagala kwetunuulira nga Shalom ye wakyakwata Jaden atanaweza miaka 18 namuwa smartphone. What do you expect him to do on that phone? Him or her? These are things that are happening now. The world has sensitized and civilized. Tubeera tuclaiminga buli lunaku nti abakulembeze baffe bagende bweru tebalina bye bayigayo kuleeta wano. But these are the things that happen every day. Abaana balabibwako on social media abazungu nga bali ne bamaama baabwe nga bambadde skimpy things. So ye mama yetayonoona mwana we naye ate Nicki Minaj bwakyambala yabayonoona mama naye abayonoona because wokitandikira wano ewaka kati onconvincinga otya nti bw'oyambala bwoti ate nze ndeme kwambala bwendi naye ate n'ongamba oli akikola ku TV ye mukyamu nnyo so these things bwe baatwalanga edda so nze kana akantu nsaba abantu just bakalowoozeeko it's a brief thing I'm going to talk about long time ago bino byonna nga tebinajja bizimbe na biki nga tukyalimu 8 years abantu balinga balwala because baaliwo baali balamu abantu balinga bazaala kyobola bagamba otambula ng'omuganda oyogera paka ku basekabaka bali abaaliwo bajjajjaabo bangi so people lived here ne mu history bwe twasoma wa kintu nennaala waliwo abantu baali bazaala baali balwala baali bafa ate baali beebaka now gwe oyagala okuŋŋamba nti today is when it's making more sense waki tetwebuuza baali bejjanjaba naki na butonde bwe baali bazimba baali bazimbisanga muwogo cowdung naye ng'ennyumba weeri the only thing that wasn't there was civilization but everything used to happen so kyekiri it's about logic nga tonaba kuwa bino byonna so kaweebuuze how has this society come up batugamba nti for some cultures mujja kumpabulamuuko walingayo basenga abatwala bano bategekera obufumbo baali babagambanga bigambo amwana wange bwokula osika ki omusajja okulaba okyo waliwo amasomero mu primary abawala babatandika okubalaga so omwana omuto ye wakyo muexposingako kyekimu ekitegeera naye kikyamu ekyo nze nkivumirya amasomero agasika abaana abato omwana abeera mu P6 batandika P6 twakinye okusoma kyasomero eyo P6 batandika omwana what are you preparing for omwana omuteekerateekera omwana wa P6 oba omugamba benefit y'ekyo ekintu ekyokusika so kati ajja kasalawo twebuuze so omwana wa P6 lwaki abaasika kikyomuteekerateekera ki kyekiri nti education bwe yajja wano teyajja mbu yatuyigiriza bipya everything was already existing the only thing is ekyawula nti luli baali bazimbisa cowdung kati waliwo seminti nti baakyusaamu nti nabo we baali eri ewaabwe that was their locality endabirwamu abawalabu we baazireeta bye baali balina eri ewaabwe bye byali loko ffe wano nga tetubiina wabula naffe twalina ebyaffe bye batwala eri enyo nga birabanga bipya exchange nti baatwala naffe ne batuwa so that's kintu kyobuuziza kirina kutuula ku bantu baleme kwefuula mbu bo very holy than everyone nze ndi nnyo ku kyatteeka
siri nnyo ku morals badde nitateeka nti sobola okubeera ku Shalom 256 nembuuza abantu nogaba naimwe abali ku Shalom muli mutya bagundi bange ne bawe ekigambo awo then can't I be well you can justify it muteeka if at all ebigambo byeyogera nga bwogambye asomesa so kati wemba ansomesa sex education what words am I supposed to use era nyini bigambo byennyini ebyo bino byogera unless if I'm talking about football I know Samuel nteekamu ebyo wembeera football commentator nteekamu ekyo but if it's known that I am a sex educator kati what am I educating that is not safe why you say sejjako abantu awo ne bajjako empewo egira bweti it's because they don't know they are not exposed to what they are supposed to know so it's a thing of bwemba nga nsomesa nga ngenda kugamba ne mu biology babitugamba nga lwakuba babitugamba mu Luzungu of course naye ate twabisoma tubikuba n'ebifaananyi buli kali so there's apex abdomen these people are saying that people don't know it's just nga bwogambye the change in language kize bwe nkitegeere waffe si bwe kiri but even there's people that create very big places and put on these names so how do you interpret Luli? Because there is a footballer in Switzerland called Embriel kati commentator Ivan Kalanzi musajja atwambye nga erinnya litya because UCCJ lega linnya lya muntu so that's the thing so they just need to know that okujjako kyenyiza ogambako Dr. Chironda is to regulate sometimes it's not everything you have to say out like that but also abantu abamu attacking abalina okusooka okumanya nti yes mugamba nti ayonoona society ne community but kati omuzadde oli ewaka mwevuma bino ebintu ewaka omwana ye tabiwulira musindika abaana mu kisaakaate ku myaka 12 kids bapikinga nnyo nga bakyali bato kiri kye nagambye through imitation kyomulaga kyakola nti omwana wonna okula ng'omulaga nti bwa exposing ebisambi byebiriko kyagenda okwambala kati kijja kuba kizibu nnyo ate kimugjamu ng'akuze so start with yourself and change gwe wobeera ng'ewuwo omwana wamurestrictinga ku bintu ebyo byonna ate Dr. Chironda agenda mujjawa kuba YouTube ajja batagirina because there is a case yali ya 2013 eyo era yali ya Busegu era yali mu ministry ya ethics then the lawyer I'm forgetting the name it was a good nagamba how about the people of Karamoja abali mu Karamoja abatayambalira ko ddala obanga ogamba nti okulaga obwerere bu public musango but there is a certain group of people nga nokwambala tubakola ki era musango ne bagugoba ekisembere ddala nga tuddayo keri ndikubi kumaliriza kenyinza okugako kati nnyo kweyo case so waliwo ekintu kyeba providing mu court bwogenda ku misango nga bwegito waliwo kyebayita jury abantu bebateekawo okuwulira explanation yo then bo ne bawulira ku byoyogedde bakiweyinga batya then ne bawa omulamuzi kye balowooza then n'omulamuzi n'asinziira ku ekyo n'awa judgment ye ekintu the whole world people should know eri ku numbers kyova olaba cultures ezo ezedda zaakolebwa nti baatuulanga ka community nga kano ne balonda ne bagamba nti ffe okuva ne leero abakazi abaffe bajja kufukamira 90% bwekikkiriza kyekimu netteeka we balitwala mu parliament banoonya basignatures abagenda osayininga abantu 205 we basayininga kola mukastewera 4 abalala 9 ne basayininga against bagenda ne 205 so it's a game of numbers that's why different cultures abantu bekalamoja babayanga bo bali fine with it it's their culture there's no way kati mu culture yo obanga tokikkiririzaamu don't expose yourself to it so that's the law cater about the jurisdictions ngezo nenga buli mugundi yemu the jurisdictions ku culture does it matter no law yes the law is for everyone buli omu osobola okulopa kyoyagala okay nga tumaliriza obadde interesting oli wa social wena badde ndi concerned yenyenye wadde bino for our public naye your project has fascinated me mugezako kubanga tujja kutuka akaseera kubanga olumu kati abali mu media fraternity bakwata abaana vagalanda
omwana talina lawyer oba tamanyi lawyer ki wakufuna. There are cases of availability of pro bonos. We don't know. Does this project of yours cater for even such? And also, are you going to have a database, like an application where someone just a database in app here on kusimu, which is about insurance, which is about medicine, which is about media, which is about family. What chichogeza ko creating that kigenda kubeera kitya in terms of practicability yacho for each and every one, and also the simplicity na bango olulimi olwa mateeka luzito muko ku bantu nga Shalom ababuyabuya muko katono. How are you going to kind of modify each and every thing? Yeah, so that's a very, very nice question. So now that the whole point of this movement, These microphones are warning. So movement, and songa ejinkozesa. But I'm planning on working on that application as well. But so far to call a platform budget Patreon. Patreon. Yes. Patron or Patron No. of PE. No, it's Patreon. E-O-N, Patreon. Yes. Oh. So that app, it looks like a mango. Iringo miyembe. Ugenda ku simu yo Play Store, Google. Yes. App Store. So osobola ogigendako n'ogidownloadinga. Then you can either search for our community or you can go to all my social media platforms. There is JHUS_green of GREEN. Yeah. So wawandike eryo on any media. In my bio, mulimu that link ekutwala directly kweyo community. So in that community, tugenda kuteekamu byonna nga bw'obibuuziza mukama wange. Okay. It's going to have from how you interpret the law as yourself to what lawyers you need in what situation. Ngabo gambi abomu media ate lawyer w'obusuubuzi ate si abavunaanyizibwako. Cyber harassment lawyer bakasimanyi tebantwalira so osobola okumanya and then also basobola okuengaginga bo bennyini bannamateeka. Kati app gyenjagala creating over time is going to have specified everything. Definitely kitwagala nti ojja kujja nga oba oyagala byattaka ejja kugamba ku byattaka byokka ekuwe ne ba lawyers kibe tulina ab'ettaka abali mu region yo. Yes, bw'oba oyagala bintu biri global sanctions zino ze bateekawo over time, you will know nti kuba because etteeka lya wano si lyerimu n'erya America. Of course. So baba bakwatidde wano either ng'obombye oba bakuteddeko sanction, you have someone that can interpret that for you. So right now tuli ku Patreon trying to sensitize chiri tuchibuilding wamu. We move with the movement together. Because the vision is there nga bwenji kunyonyodde. So the practicability of it is what I am starting now with sensitization and also to have people of open mind, because when you're dealing with law deals with humans. When you're dealing with humans, you have to be open-minded. Okay. Because ekinyiza Shalom si ekinyiza ntamu. Bye mukati ngamwe bye mulina mu media wano buli dakika kwenyigira oli yalopye oli bamututte eno oli yavumye oli. So you know understanding how to deal with people ngoinamu that emotional intelligence. Yeah, are you a member of Uganda Law Society? No, I'm not a member of so, Uganda Law Society. Can you practice law here? Like ngafunye kizibu hiring your certificate obanga wasomera eri? Yeah, most definitely you can practice because etekane tukozesa era lya veri. I'm going to need you on Monday, Tuesday. Yeah, veri. So yeah. Abadde batulaba nabatuwuliriza kambajjukiza Jeff Apartments. Abali ebweru ngozeka muganda ngono okujanira kummulako. Yagala kweyagalira chambuza bulamu. Nyanku Jeff Apartments na birthday tour, house party, mulina okukyala kwanjula. Mwagala wakusula. Enamba eri awo 0743 yesooka ojola baawo kikuweko bengo. Jasangwa tsasimu kamwe ni kalina namba ena private chef. Yeah. Security weri. Yeah. Mashinyezo zengoye. Abantu bagala nnyo abantu abaveebweru bagala nnyo ka parking. Parking weri nga ne security. Ne security. A&B kalina namba yaffe. Nakulu mu 15. So parking. Ezo A&B zo tero twala kontambi.
abakamanyi ne Daudi Lumansi. Shortly before we Yes, end, yes. wala kantu continue kembadde njagala kweli ensonga gye mbadde nkugambako Shalom. I want people, before interpreting however they want to interpret this information, I need them to sit down and know, like, over time, abantu bakkiriza okukola ebyo bye baagala okukola. Changing a culture or a norm of something, it takes more than just one day. Wanga Bakaramoja balivinze like that for centuries. There is, you even don't in just South wake Africa, up. there is a certain I group think of South Abanga. Africa boba bitekane ku internet Because they are free with it. Kati wobanga oyina culture yo wano etwala abaana ba P6 ne babagamba you have to pull yambule babagambe smile we besika. Then paya we must come nga tonnaba because nawe wakiyitamu, because mama we yakiyitamu ne jajjaawo yakiyitamu kati ate totandika kufuuka senti kati when you didn't have a problem with it during that time. So munga temu exposing anyo bana ba those things if you think they shouldn't, because there's a choice. Family ngabo amateka gokolewo sige nkolewa nono gakolewe nawe sigokolewo. So gone are the days mbo mwana akuzibwa society community. Right now abantu babera muchanja wano nga neighbor woto mumanyi ne mumale emyaka 10 nga temwebuzangako. So abana bamwe be the nurturing guide of your kid. And if you want, take them to those schools zokozeko research. Bera tobereyo nga tomanyi bye bagamba mubere mikwano gy'abaana bamwe n'ekirala abazadde don't scare your kids away. They will tell you what you want to know. Naye womukambuwalire nnyo ajja kitereka takigambe mukwano gwe atagenda muyamba. That's why olaba ezo situations ze bajja mu masomero agamu there is behavior, you know, that abagoyinga ebibira naye ng'ate bivaayo mbate omuzadde teyamanya mbate omwana yagamba mukwano gwe because omwana atya bwe kiba kimutuuse omulaga bukambwe. Yes, be more civil in raising your kids. Don't raise a Shalom in 20 years to come. Namba nkulu nnyo naddala ku bantu abagala okusiikinga your legal advice n'abagala okubeera part of the project, because nekirala nti council tujja kuba tubanga naye at least mpola oddayo naye olibeera okomyeyo nze mbeera n'ensonga ez'amateeka ne updates ku project eyo. So once in a while tujja batukyamukyazako wano ku Shalom 256 okubeera nga atuyambako here and there legal perspective. A contact that you can reach out to me. Mirimu sagala eri gundi omukyala sagala agiregira ate bakubira ekiro ate ate naye alinga wakasuku mukambwe abakyala b'ennaku zino bonna bakambwe atwala akiye. WhatsApp is +44 79 +44 yes 79 282 38771. Gide mugumu +44 79 282 38771. Wow. Just in case you fail to get bajabira abantu ataka ensonga zammwe. So in case you fail to get to my socials in the link, or you fail to get how about the email? The email address is SCRAM. That's Akram. It's Akram with a K, not with a K but with a C. It's SCRAM Akram then comma KARMA @gmail.com. Yes, then in case you can also reach out to Frank, you can reach out to Shalom. Okasuku. Yeah, you can also reach out to Uncle Kuku. Uncle Kuku wakuba yada agambi agenda kuntwalako ku kyemisana. Samutegedde. musibe bulungi mweraba.